oli wano ku Ekibozibozi ku Kist TV era nga olunaku olwayoti wano ku Freedom City ku Mosa Restaurant and Lounge wetubeera wano nga tukuba ekiboozi. Program yaffe eno twogera ku bintu ebyenjawulo ebiri mu entertainment industry, ebyokuwabula, kwegamba tugenda beera twogera ku bintu ebyaddala ebyenjawulo era ne mu comment section musobola otuwulira ati kati Robin twogere ku kino okitegeera nze mumanye ebigambo nina bingi nnyo era tebivaayo era ng'olunaku olwaleero tusazeewo holiday zatandise, abaana bali bavuddeyo mu masomero okitegedde, abaana bavuddeyo mu masomero era nga bali waka, abaana bawala batalabikanga babebi, abaana bawala bakula, abaana bawala balina ebintu. Kati omusajja agenda nagwa ku mwana nga wa myaka 15 naye nga ye alowooza waabiri ng'atandika kusindika bigambo ate jjukira abaana b'ennaku zino bakulira ku social media. Abaana b'ennaku zino bye balaba ku social media nabo bye bambala ogenda otuuka ku mwana nga mwana muto kyokka gwegolooza mukulu. Kaakati n'ekiboozi kino always ngenda beera nina abantu bange bennyumya nabo tulina okuba ekiboozi kitambule bulungi. Olwaleero nina Michelle babuuzeeko darling. My name is Michelle era tuzowane mu Ekibozibozi nga twagala kwogera ku bantu nga abawala abagentinga bafunayo ebibasikiriza okugenda ne bafuna abasajja. Oyo ye Michelle omwana muto wa myaka 16 temulowooza nti nno waabiri nno. She's a beautiful lady era ng'agenda beera abawuliramu abaana abato be mutalina kuyingiramu mu aba 16 going on 20. Tulina ne mamishi wano, ne mamishi naye kamabuzeeko. My name is Mamish. Actually tuzwane twogera ku baana abawala ekibaleetera okufuna abasajja abakulu lwaki baba bafuna n'ebintu bitenderawo ebityo, like a lot of things concerning that. Kakati abakyala bano, they are, as you can see, the young ladies, and of course for me kyendi mostly worried about be baana bano abato abatamanyi nti nno si kirungi nnyo ate okubeera nga mwesiba nnyo ku basajja abakulu abamu mbeereyo mu ddoomu zammwe nga mujja mu holiday. We are coming for your husbands. Whose husbands are you coming for? You want to get HIV AIDS? Hey, you come for someone's husband ng'alina ekiwuka kyakula kyakomeeri ng'ate odda mu zi RVs kyokka ng'onoonya masasatu iPhone masasatu owendingapo okwakuddeyo kiwuka. Banange baana bawala tuze mu sheno tubeere nga tubalabula naddala mu episode eno njagala balabula nti abalenzi b'emyaka gyabwe first of all gye bali naye mwe temubaagala mboolo okuba tebalina majja mboolo okuba tebalina ssente. Naye ssente ezo ze munoonya mulowooza ssente etali nkolerere nyangu okufuna? Tewali ssente etali nkolerere nyangu okufuna. So muyinza obeereyo mu masomero nga mulowooza bwe nnaagenda nenyambala ka shooti nenkuba ka makeup baziyita facebeat. Temuziyita facebeat ennaku zino. Nakuba facebeat nafaananya ddala ng'omwana w'emyaka 2 alowooza nti nagenda sikiriza musajja amugulire iPhone. My sweetness, olowooza iPhone bamala gagikuwa nti ye sente azinoga ku muti n'agamba nti kati zino nzinogedde kano akawala kennaakwana kagulire iPhone ezo zijjirako ebintu obukwakulizo. Ngenda bambaleetera ne katuge tuwulizeeko ku Michelle ye mwana muto. So Michelle, nze kyenjagala okukubuuza, what school do you go to? Satellite yaba international y'abaana abali international eyo. Kati ku Satellite High School oli mu kibiina ki? Kakati Michelle, as a senior 3 girl, you are a beautiful lady of course, ate era nga nkimanyi nti nno abalenzi batandika dda okukukwana, naye experience ye badde etya wava ku ssomero naddala kati taamu eno oba time w'obeerera mu holiday ng'oli out? Experience yo n'abalenzi ebeera etya oba bano abasajja abakulu b'osanga mu makubo, experience yo eri etya nabo? Fine, oyinza okubeerawo ng'otambula oli n'akuyita naye era gwe ng'omuntu olina okwebereramu n'obeera n'amagezi era obeera olina omuyitako otegeera.
wera oli wakuyita toyinza kuyimirira buyimirizibwa n'owuliriza byekugamba wera olwerawo omuntu gw'olabanga era okukosa agenda kugamba ekintu kyakisi. Abasajja bakusitopinga babeera bakulu oba babeera almost ba myaka gyo bonna different ranges ati oli kawala kalungi bonna wabeerawo omukulu akuyimiriza wabeerawo omuntu akuyimiriza before kibyotera okupangira outside otera okujjawo wanene freedom city togendangeyo climax wawa kakati omusajja omukulu let's say for example omusajja omukulu azze nagamba baby oli cute njagala kutwalako out naye nga mukulu gwe Michelle omuddamu otya of course ngana kubanga agambye agenda kuntwala out nze kenyini nze ng'omuntu nze mbaira nkimanyi kino nze nsobola okwetwalako out be bana bawala babi betwagala osobola okwetwala out maama sente ozijjawo nina like bazadde bange nsogera nembagamba muno kati njagala genda ku mukifo w'ekiti nansponsoring nampa sente zigenda okugenda mu kifo ekyo naye nga tosabiriza basajja so njagala owe message naddala bano abaana abato kubanga waliwo abaana abato naddala era nze nkimanyi ku somero wali ku satellite abavaayo abawala nga babanda nnyo okitegedde kati abawala abo kiki kyosobola biki bye batera okukola kubanga nkimanyi olina ababanda bomanyi aba S3 nga bo bafaana nga kubanga gwe ofaananira ddala ng'abaana abato tewetaddeko bimeekaapu tewetaddeko ziwiigi endaba ebintu byo ddala bya mwana muto naye nkimanyi kusomero eri abaana nga bo bali babanda nga toyiza nawonzawo S3 biki bye batera okukola okwefuula abakulu kati oyinza osanga oli nga ye agendagenda atekeko enjala agendagenda atekeko meekaapu biki agendagenda ayambala obuntu bumpi bwebati abaana b'emyaka gye bagenda mu kiraabu bomanyi olinayo bomanyi abagenda mu kiraabu ninayo abamu bemmanyi ngaate ba 16 si kyo ndowooza muwulira abaana nnono abaana ba S3 abasinga tebafaanana ng'ono kubanga nze abaana ba S3 ndabye ku baana ba S3 ng'oyinza ogamba wa S6 kubanga ono omulaba omwana wa S3 alina faanana ng'omuwala ono kubanga ono omwana ali 16 naye era bwe mutunira asobola okugamba ali 16 naye oyinza osanga omwana ebikowekowe ebikomeeri enjala ziringanga zange nze ndi mukazi mukulu ne wembeera nazo ku 16 ki ekiba kikwagaza enjala bwe ziti era oba oyagala sikiriza abasajja bakulu si kyo so kati gwe advice kiki osobola okuwa abaana b'emyaka gyo kubanga gwe oli mwana muteera njagala bakiwulire from you kayinza amagezi gembeera njagala okubagamba nti ebyo bye bakola ogenda ne basikiriza abasajja tekyandibadde kintu kirungi kubanga ekisooka ogendagenda osikiriza omusajja tomanyi biki byogenda kujjayo ebiseera ebisinga kiyinza okuviiramu okufuna olubuto kiyinza okuviiramu okufuna siriimu webita ate kigenda kuviiramu okudda future whereby wandibadde okula n'obeera ne successful future kitegere nomaliriza n'ebitabo byo kati nno ndowooza mumuwulidde Michelle kati abaana ba satellite abalaba Michelle njagala namwe aba S3 babi mulabikenga Michelle alabikira ddala ng'omwana naye mwe abaana abakulu abali eyo abaana abato abali eyo ne mwambala obuntu kwegamba nga buli bambi mulabye katuna Niluziro ku Instagram olw'okuba Niluziro yambala alaga ebbeere n'alaga n'akabina nga naawe bye mwagala okukola mulabye Shira Gashumba namwe bye mwagala okwambala Mamishi ye mukulukuluko era alina experience era kamwewereyo amawulire ebibi ebyo byalina okugamba mwena ddala abaana bato kasibo Mamishi njagala otumulire nga abawala okwerabisanga abakulu okusikiriza abana basajja abakulu ekitegeere ekintu ekyo ensonga gyenjagala tutekeesira oba olina experience gitubulire nayo abaana basobole okumalira munange beekuuma batya abaana bawala kyonyinza okubagamba kiri kimu nti abaana abasinga bafuna abasajja abakulu olw'okuba nti baagala ebintu bingi byebandifunye mu maaso so nga babyagala saawa zinene buli kimu bakifunirewo kitegeera kati abaana abasinga babaagala ne bafuna ezo iPhone nafuna sibanga maaso asatu sibanyaga naakola biki ne bamulaba nabeeraawo nga
alina obulamu bwayagala okutukulamu so nga si bwa myaka gye ate ng'asobola okufuna mu maaso. Yes. So kati gwe oli 19? Yes. Bwe wali almost era wakava mu high school? Yeah. Mbadde mu form 6. Kati gwe experience wa high school experience ki gy'obadde nayo kubanga okozi era bwe nkulaba omusajja yetolooza oli mwana mukulu, which you're not. So tell us a little bit about your experience, ebintu by'oyiseemu as a student n'abasajja abakulu abatali ba myaka gyo, era ki ekibasikiriza kugwe kubeera kulowooza kintu. Actually, omusajja bw'akulaba n'akulaba ng'olina eppeere ng'olina akabina n'alowooza mbeera ng'oli mukulu, you understand, ne badda mu kukwana n'akusuubiza ki n'akugamba n'okugamba nti naleka mukazi wange onjagalemu ggwe. Ate baagala kangana kuleka mukazi wange. Yes, ate nga of course kale ffe ng'abantu obeera okimanyi nti tasaaleka mukazi we because of you, abagina just wants to use you. Akozesa amala kuyoyinge out, you understand. So of course kati ffe nga like my age mates n'abaana nga like nga bamyaka le somehow nga bamyaka gyange 20s abo ali 20s 19s which bani mwebeereremu because men want to use you because of your looks. Omusajja n'ayagala okukozesa because bwakulaba asimala biki kati naawe olw'okuba nti bw'oyagala ebintu ebirungi bw'oyagala simanga maaso asatu biki n'ofunye ssente obeere ne ssente mu nsawo buli ddakiika, you end up sleeping that man n'opiikinga ebirwadde bitali bya myaka gyo. Yes, because of ebintu ebirungi kusimanyanga mbu you want money, you want phones, you want nice clothing and all that. You want to slay on Instagram. Yeah, and you end up getting sick. Yeah. Kati mamishi naye ababulidde, mamishi naye muto, obviously she just finished senior 4. No, senior 6. I mean, she just finished senior 6. Kakati abasajja mu abagire. First of all, mulekerawo okulimba abaana. Kubanga nze omuntu nojja n'ogamba I'm going to leave my wife. Abaana bato bangi they will fall for that divorce. Okitegedde, I'm going to leave my wife, he will never leave his wife for you, number one. Kubanga oli eyo ngoloza nti oli awo oli kasayini kiki, olowooza sugar daddy agenda kuvaayo wa mamiyo, maama kikaaba ajjemu atwale ggwe olw'okuba olina ebbina eddene weeyerusa, ebbeere likoma kuli, enjala zikoma kuli. Abasajja bonna abagenda kukozesaamu for that moment, because guess what, teri musajja asobola kusustain lifestyle y'abasire queen. Tuba olina okumanya sire queen, basire queen bonna abasinga abeera na more than one man, because teri musajja asobola okusustaining all of the needs of a sire queen. Sirimbye sire queen enjala ze za mitwalo 10 ku 15 iPhone simanyi sente zayina kuzuya mbega masa asatu yabeka ennaku ya sente nyingi okitegeera. Kati basire queens most of the times abeera alina more than one man, nga waliwo ow'enjala, waliwo asasula apartment, waliwo ow'amafuta nga ye yagula emmotoka ate nga yateekamu n'amafuta. Naye gwe weebuuze gwe ng'omukazi, what are you giving back in return to get all this? If your daddy cannot buy you masasatu, why are you expecting a random man who is not even your man to buy you a masasatu? So this is how girls end up getting more trouble. Ate ekisinga okubatta sibagonna baana mmwe social media. So bw'ombuulire ku baana b'osinga okukolonga ku social media, oba abawala b'otunda ku social media n'ogamba oyo wakabi. Nze abantu abasinga beetera okulaba ku social media tebakyabanga like mugina emyaka gyano kwanjala abantu ng'abo bazari bandi Zari omwagalako ki? mwagalako ebintu bingi kubanga ye omuntu yali successful alina ebintu bingi. Kiki omulabako ku mubiri gwe nga gwe n'ogamba nange bwe nkula nandiyagaddeko okufaananako nga Zari ku byalina ku mubiri gwe bambiiri oba kiki ekyotunuulya kubanga nze mu abaana mbasoma gwe kiki omutuulyako n'olaba? Actually tewali Just her as a personality. Yeah. You like her as a personality.
So you're confident with yourself. Yeah. In fact, that is the key. Why are you confident with yourself? Why do you think you're confident with yourself? Be confident kubanga manyi like abantu bangi bagenda like kugenda agambe mbuno njagala mbeerenga nefiga ya zazi genga y'omuntu tagirina agenda akola enkola Plastic surgery. Wayambala akabina. ate bitandike namumalako Kati gwe baparents bo kintu ki baparents bo kye bakola oba baganda oba abantu abali abamu kubanga